nti olunaku lugenda kukya nga Museveni onaye bamukwatira bamukabajjeeke. Mu mawulire ge tulinawo nkuleetedde egimu ku misango General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba n'abamu ku ba Army Generals n'abamu ku bakungu ababadde mu gavumenti ye nga balina emisango oba nga balina issues mu kkooti y'ensi yonna ky'oyinza okuyita ICC, era ng'essaawa yonna singa baba bavudde mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda boolekedde akaseera ak'akazigizigi nga ze zimu ku nsonga lwaki abakulu bano tebandyagadde genda mu maaso nakubanga bafiirwa obuyinza buno, era nga bamalirivu nnyo okufa nange, okufa naawe, okufa ne bannayuganda, wabula nga tebaleseewo obuyinza oluvannyuma lwa bino byogenda ogenda maaso n'okubanga owulira emirundi mingi nnyo owulidde kkooti y'ensi yonna ba ICC ebadde nga egenda maaso n'okubanga eyogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, naye ate nga watchdogs zaayo oba ezimu ku international organizations omuli Amnesty International, Human Rights Watch n'ebitongole ebirala okunoonyereza ku bagenze mu maaso n'okubanga bakola mu ggwanga erya Uganda, naddala mu mbeera ey'okulinyirira eddembe ly'obuntu, mu mbeera y'ebyokulonda n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Emirundi mingi nnyo gye tuwulidde cases nga zino nga zigenda maaso n'okubanga zisomebwa, wabula ate kuno tugattako n'abamu ku bantu abalina sanctions. Abantu bonna abazze bakubwa sanctions kigambibwa nti egyo misango oba cases eziwedde emirimu mu kkooti ey'ensi yonna. Kakati ngenda kukusomera omu ku omu ogenda maaso n'okubanga otegeera nti bano abakulu balina ensonga lwaki tebandyagadde era tebaagala era balina kaweefube ow'okulaba nga tebafiirwa buyinza, nga kitegeeza balina either kutufiirako oba balina kugenda maaso nakubanga bafiira mu buyinza naye nga tebawaddeeyo ntebe olw'ensonga zino zengenda okubanga nkugamba wammanga. Kakati wuliriza, nakugambye bino nga tukyalina omukisa okugenda maaso n'okubanga tubikuwa tujja bikuwa. Bangi abadde bambuuza wa gye mbulidde naddala olunaku olwajjo, bannange mwebale kunsabira. Olunaku olwajjo saabadde bulungi, nninamu obulwadde bwa ulcers era olunaku olwajjo nabadde bubi nnyo nga bw'okiwulira, naye Katonda yannyambye, mwebale kunsabira. Olwaleero siri bubi nnyo era nja kugenda ngezaako okulaba nga neekaka, okulaba nga tutambula mpola mpola, naye nga weetuli tujja kugenda maaso n'okubanga tubawa. Tuli ku nsonga za ICC. General Yoweri Kaguta Museveni ebigambo si birungi newankubadde bayinza obutakikulaga. International Criminal Court emirundi mingi nnyo gye badde ng'eyogera oba gye babadde nga batuula ku nsonga z'eggwanga erya Uganda ku bintu eby'enjawulo. Bannayuganda bazze nga beekalakaasa ne battibwa. Zino ensonga ziri ku mmeeza ya ICC. Files ez'enjawulo ezibaddengamu bannayuganda abakwatibwa bali mabega w'emitayimbwa na buli kati, naye nga baliyo mu bumenyi bw'amateeka, tebalina musango gubavunaanibwa, tebalina musango gwali gubagguliddwako, bakyali ba suspect naye nga babadde mabega w'emitayimbwa okumala emyaka. Egyo gyonna misango egiri mu ICC. Files ezisinga obungi oba petitions ziteekeddwayo abantu naddala bannabyabufuzi, abakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo, abalwanirizi b'eddembe ku mitendera egy'enjawulo, n'abamu ku bannayuganda abaagaliza Uganda ebirungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yateekayo omusango, yasubmitinga file, ngenda kukutegeeza. Dr. Kizza Besigye ne Elias Lukwago basubmitinga file mu ICC, ngenda kukutegeeza. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo yasubmitinga file mu ICC, eyo yo gimanyi tuzenga tugikugamba. Uganda Civil Society Organization, Uganda Civil Society and Opposition Lawyers bazze bateekayo okulina omukulu Ssebo Male Mabirizi abadde ng'ateekayo n'ebitongole eby'enjawulo n'abantu ab'enjawulo. Ngenda kuwa lisiti, naye ng'ezimu ku fayiro zino zisinga kutambulira mu kulinyirira ddembe lya buntu, zisinga kutambulira mu byakulonda, zisinga kutambulira mu kitta abantu, zisinga kutambulira mu kuwamba, kubuzaawo na ku making sure nti abantu bano abamu bafiira emabega w'emitayimbwa. Kati bino byonna bigenda mu maaso n'okuteeka abakulu buno ku bunkenke, era byonna bagenda maaso n'okubanga babyetegekera. Essaawa yonna yakugenda mu maaso n'okubanga babinnyonnyola byenkuleetedde. Olukalala lwonna ogende maaso n'okubanga olutegeera. Waliwo munnansi w'eggwanga erya South Sudan. Munnansi w'eggwanga erya South Sudan oyo namukugamba kamanyiddwa nga Lawrence Luwalu Marongo. Ono naye yalumirizaako General Yoweri Kaguta Museveni mbu yamubba oba yeetaba mu kumubba ssente eziri eyo mu bukadde n'obukadde. Ngenda zikutegeeza eyo issue newankubadde nga teyagenda eri, naye ate nayo egambibwa okuba nti nayo teyasigala busigazaawo. Era essaawa yonna yandibanga ejja kubaako embeera gyegenda maaso n'okubanga ereeta ke kali akatambi kenzize nga nkuzannyira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwazze ng'agambira bannayuganda nti buli kintu kyonna mu kikapu kyalinge, mubeere nga mugenda maaso n'okubanga mukwata mukozese kamera zammwe, kubanga buno bugenda kuba bujulizi obugenda okwetaagibwa ku mmeeza eya International Criminal Court. Obujulizi obwo nga bugenda bayamba nnyo singa abakulu bano banaaba nga baguddeko mu ngalo z'abasajja aba kkooti ey'ensi yonna. Olunaku lwa leero bw'otambula ng'ensingo giwanise waggulu, tambula ng'oli confident
era kozesa nnyo kamera yo bw'obakwatirako kozesa kamera yo njagala evidence eyo bassebo ne bannyabo tugenda ba communicatingira enamba kwe mutera evidence eyo Museveni buli kyakola okutandika n'olwaleero ogenda maaso effect okutandika nejjo effect okutandika n'omwezi oguwedde buli kyakola abatuwa bujulize abatuwa evidence kyetubasaba mutuyambe mu bifilming kati bangi temwategeera naye nga mukadde kano nze wendi baffe weetuli ogenda maaso n'okuba nga tukuwa ekyo kye tusobodde okugenda maaso n'okutegeerako tukikolako kalisaaki akatonotono ne tusooka tukikuleetera kubanga wano waliwo bye weetaaga okumanya ezimu ku nsonga lwaki abasajja bano balemera mu buyinza bakimanyi bulungi nnyo kubanga nabo si basiru era tebakulimbanga ti General Yoweri Kaguta Museveni musajja musiru ng'atukala katidde emyaka 4 tasobola kubeera musiru kye bakola bakimanyi wabula bali mu kutya essaawa zino bo bennyini bali mu kutya era okutya kwe balimu kusinga okwaba ate abali ku ludda oluvuganya okusinzira ku analysis n'ebibadde binoonyerezebwako naddala abamu byenkakasa nti mubimanyi bali mu kutya okw'ekika ekyawaggulu ennyo era bakimanyi essaawa yonna ekijja si muntu kakati ngenda kukuleetera nsonga ku nsonga ngenda kukuleetera kimu ku kimu nkulage nti bano abakulu essaawa yonna singa obuyinza baba babuvuddemu abamu ku bo nga bayinza n'obubanga tebannabuvaamu emisango gyabwe gibalinze emmeeza ya ICC egenda maaso n'okuba nga ejjudde file eziwerera ddala eziva mu ggwanga erya Uganda eziva mu bantu ab'enjawulo eziteekeddwayo nga zonna ziraga ebikolobero na buli kimu ekigenda maaso n'okuba nga kikolebwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda ngenda kukuleetera bano bonna abalina emisango wali owuliddeko ku linnya nga General Muhoozi Kainerugaba mu ICC gyeriri erinnya nga General Yoweri Kaguta Museveni mu ICC gyeriri bajjeno Don Nabasa bajjeno James Birungi bajjeno Abel Kandiho bano nno be bamu kubali fresh waliwo abantu nga bajjeno Peter Erweru waliwo abantu ab'enjawulo besijja na kukumalirayo waliyo basaamu kuteesa n'abalala bonna abamu bakyasaavinga abamu baawummula kale Kayihura n'abalala bonna fayiro zaabwe b'amannya gaabwe galina we gaalabikira mu fayiro ezimu ku International Criminal Court oyinza okuba nga tonnakimanya naye kakati weetaaga ogenda maaso n'okuba nga okimanya naye nga byonna nkugambye biva ku ngeri bannayuganda gye bagenda maaso n'okuba nga bayisibwamu so kakati gwe bwe nti bwentera obbagamba gwakkiririza mu nkyukakyuka situka otambule kuba bino tebinnaggwa wakkiriza mu kibiina ekya NRM zuukuka weeraliikirire kubanga bino tebinnaba kubanga biggwa in fact birabika bitandika butandisi okusinza ku byogenda okuwulira mu katambi kengenda okuwa oba mu bigambo byogenda okuwulira ku mukutu guno ogwa Radio TV naddala gwamaze okuba nga otambula naffe atalaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna nyongera obbasaba okusubscribinga ku backup channel yaffe mpozi n'okugenda mu comment section muteekayo obubaka kubanga ku nkomerero tutera okujja ne tuba nga tuyitaayita mu bubaka obwo era nga bwengenda okikola nga bwenzize nga nkikola kkiriza tujjewo akalango kano oluvannyuma lw'akalango ngenda kujja nkuwe linnya limu ku limu ne fayiro oba n'ebyamwogerwako nga ku mmeeza ya ICC kwegali amannya gengenda okugamba n'abantu bengenda okugamba ogenda kutya ogenda kutegeera nti bano abakulu essaawa yonna wandiwulira nga abamu badduse wandiwulira nga abamu batandise okunoonya gye beekweka wandiwulira nga abamu essaawa yonna ng'ebintu bibonoonekedde katuve mu kalango kano then nzije ngende maaso n'okuba nga mbikunnyonnyola nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo waliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Radio TV atanaba kubanga osubscribinga kikole kiri wansi awo olaba ekigambo subscribe ukikwateko kwata kadde ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abatamisinga nsonga yonna gye tuba tugenze mu maaso nakubanga tuteekayo nkuleetedde olukalala lw'abantu bano ogenda kugenda maaso n'okubanga obawulira nkuleetedde ezimu ku cases eziri mu ICC nga ziri related ku ggwanga erya Uganda waliwo n'obukiiko bw'enjawulo omuli UN Security Council n'ebitongole ebirala byonna ebigenze maaso n'okubanga bivumirira waliwo n'abalina sanctions era nga bamu ku balina sanctions nabo ebyabwe si birungi yadde eddakiika n'emu newankubadde ng'oyinza obbiwulira nga bijja bulala newankubadde ng'oyinza okuwulira nti ate be baagala okukwata jjukira lunaku olwajjo oba nnaku nga ziize ziyise
obadde owulira amawulire nga General Moses Kainerugaba alabula nga bw'agenda okwarestinga Joel Ssennyonyi era nga alabula nga bw'agenda okukwata buli omu ng'era bwe yakutte Erias Lukwago ng'era n'abamu ku bannankyukakyuka bannayuganda abali mabega w'emitayimbwa omukulu ng'avaayo n'atwitinga ebintu ebigenda mu maaso n'okuba nga bitiisa. Kakati waliwo cases waliwo ezimu ku nsonga ezireetedde abantu okugenda mu maaso n'okutandika okwebuuza ebibuuzo era ng'ebibuuzo bino biteeka abakulu bano mu katyabaga essaawa yonna. Kooti ey'ensi yonna etuule Hague mu Netherlands wandiwulira nga waliwo fayiro ezitandise okugenda maaso n'okuba nga ziggulwa. Akalulu ka 2021 waliyo okwekalakaasa, bannayuganda baasituka era bangi battibwa ne wetwogerera ng'eyo ez'ensonga zikyagenda maaso n'okuba nga ziri mu International Criminal Court. Mu 2026 bannayuganda baakola ekintu kye kimu era bangi battibwa newankubadde nga social media yali yagiddwako. Wakati awo wakati wa 2021 ne 2026 cases nyingi era ezibaddewo nga nazo zigambibwa okuba nti nazo zikyagenda maaso n'okuba nga zibalibwa era ng'essaawa yonna emisango gino abasajja gibalinze bulinzi. Kakati bw'engenda otandikira ogende mu maaso n'okuba nga ate owulira era cases ezo nga bwe nkugambye nyingi ku zo ziteekeddwayo abantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, ziteekeddwayo abantu nga Dr. Kizza Besigye n'abantu abalala nga bwe njagala okukuwa. Sooka owulire wano mu mateeka ICC mwesinziro ogenda maaso n'okubanga ekola oba mu mateeka mwekolera kye bayita Rome Statute nga bwe nabikusomera luli kati ne wesibikuddiramu. Waliwo article eye15 article 15 of the Rome Statute egenda maaso n'okubanga ekkiriza individuals oba abantu oba groups ogenda maaso n'okubanga basubmitinga oba okusindika files zaabwe eri International Criminal Court oba kye tuyita okusubmitinga communications zaabwe wansi wa article 15 of the Rome Statute nga ICC mwegenda maaso n'okubanga eoperatingira. Kakati emirundi mingi bannayuganda bangi bagenze maaso n'okubanga bafayiringayo cases ez'enjawulo against government ya General Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bakozi abagenda maaso n'okubanga bagikoleramu era nga abamu ku bo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okubanga akola ekyo n'abamu ku bannayuganda nga bwengenda ogenda maaso n'okubanga nkutegeeza ogenda kutya Robert Kyagulanyi Ssentamu yatwalayo dda case. Bannayuganda bangi nnyo batwalayo dda case, ebitongole eby'enjawulo bingi byatwalayo dda case wabula ngenda kuwa zino zenninako ko records zaazo. Wuliriza, International Criminal Court wakati wa 2021 ne 2023 ya receivinga cases oba files nyingi nnyo. Several files za receivingibwa ku linnya lya oba wansi w'erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nga yakulembera ekibiina ekya National Unity Platform era nga files ze zaali presented by American lawyer Bruce Afran. Mujjukira file eyo nagibasomera oba report eyo nagibasomera. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina international lawyer amanyiddwa nga Robert Amsterdam wabula ate American lawyer amanyiddwa nga Bruce Afran ono ye yasubmitinga obujulizi bwe nakusomera obwali buluma General Moses Kainerugaba ne General Yoweri Kaguta Museveni bennyini abo ababiri mu ICC. Obujulizi obwo bwakuŋŋaanyizibwa mu ggwanga erya Uganda ne butwalibwa mu ICC. Tebyakomaawo newankubadde bayinza okulowooza nti byakomaawo, ebyo bikyagenda maaso n'okuba nga biteekawo embeera era bakugamba waliwo kye bayita systematic torture, forced disappearances, arbitrary arrests and state-sponsored violence during and after the 2021 elections. Kitegeeza mu ICC emisango egiriyo era egigenda maaso n'okuba nga givunaanibwa General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we tegiri ku 2026 kwokka, gitandikira ddala emabega kubanga wano nze nkuwadde bya 2021. Kitegeeza bino tebinnaggwa, akesi zikyaliyo newankubadde nga sitting president abeera ne kibayita immunity, ayinza okuba ntasobola kukwatibwa mukadde ako nga bwe walaba Omar el-Bashir wabula oluvannyuma ebyaddirira wagenda maaso n'okuba nga obiraba. Waliwo kibayita wano nga batugamba nti forced disappearances oba okubuzaawo abantu kati nga walaba John Bosco Kibalama yabulawo completely taddangamu okulabika, eyo kesi gyeri. Systematic torture, abantu abazze batokyalingibwa nga Eric gwe bayokya paasi n'abalabe bakuulamu enjala, obujulizi gye buli mu fayiro eyafayiringibwa Bruce Afran. Zino tebakoma kutwala butwazi biwandiiko, mulimu tapes eziraga okusinziira ku information gye nnina, mulimu tapes eziriko ebifaananyi ebiraga abantu bano nga bakyalina damage ezo nga zikyali fresh. Kigambibwa nti ICC erina fayiro eno ng'eriko targeted General Yoweri Kaguta Museveni specifically and his son General Moses Kainerugaba mu ICC. Case eyo oba fayiro eyo etagetinza abantu babiri nti n'ebikolobero ebyakolebwa ku baana bano
ebifaananyi bikyali fresh eba ebyali bikyali fresh mukadde ako byasabumitingibwa. Bano abasajja baafuna obujulizi nga bukyaliko n'omusaayi, bakimanyi era babulina, era n'abaana abaagenda maaso n'okukola ebyo bamanyi bulungi nnyo kiki ekiyinza okuba nga kiddirira. Under preliminary review by the office of the prosecutor, no formal case but the file is being progressed. Uliriza nti wayinza okuba nga engeri bano gye balina immunity nga bwe nkugambye tewaliwo formal case yonna oba omusango gw'abaguddwako, wabula fayiro egenda maaso n'okuba nga eterekebwa. Olowooza fayiro lwaki eba egenda maaso n'okuba nga eterekebwa? International Criminal Court of Justice ICJ, Democratic Republic of Congo versus Uganda 1999-2022. Temulaba nti omusango gwa Congo amagye g'eggwanga erya Uganda gye gaagenda mu 1990s ne gabba ebyobugagga eby'omu ttaka, Uganda ne bagiteekako omusango era ne bagutusingisa nga tulina okugenda maaso n'okuba nga tusasula Congo era nga bwe kigenda maaso n'okukolebwa. Njagala okutegeeza bino tebikoma wano. Omusango guno newankubadde wano bakuteerako nti concluded, Uganda yalagirwa okusasula dollars emiliyoni 325 $325 million US dollars, era nga sente zino Uganda ezisasula okuva ku sente ez'omusolo. Jagala okutegeeza ti sente zino zigenda mu maaso n'okuba nga zisasula ne wetwogere olunaku olwaliro, naye ate ekyewuunyisa ku sente zino kigambibwa nti omusango gukyaliyo era teweewuunya nnyo nga n'eggwanga lino likyagenze mu maaso n'okuba nga liteekebwa ku nninga n'abakulembeze abamu ku baadumira ebikwekweto ebyo ebyalimu okubba ebyobugagga eby'omu ttaka tebagenda genda bugenzi bwe batyo nti byaggwa, newankubadde Uganda egenda maaso n'okuba nga esasula. Bagamba nti waliwo chances okubeera nti ne bino bijja genda maaso n'okuba nga bitwalibwa. Aggression, plunder of natural resources and human rights violations committed by the Uganda People's Defence Forces in the Eastern Democratic Republic of Congo during the 1990s. Eggwanga lya Uganda mu myaka gy'ekyenda bagenda mu Congo ne babbayo ebyobugagga eby'omu ttaka, wenjogerera bikyagenda maaso n'okuba nga bireeta ebizibu. Wuliriza, Malema Biriizi gwe bakazaako erya City Lawyer oba kye bateekako nti City Lawyer Malema Biriizi, ky'oyinza okulaba ng'ekibadde kiri fane oba kisoundinga nga ekiri fane ssebo nayo likodi eyo egenda maaso n'okuba nga ebalibwa, era newankubadde nga yaloopa mu East African Court of Justice EACJ, kigambibwa nti eno ekonekitinga butereevu kubanga eno kooti ya region ya East African Community, wabula ate egambibwa okuba nti eno case egendera ddala paka mu ICC, various constitutional challenges, okukyusa mu ssemateeka, okulinnyirira ssemateeka. Malema Biriizi byagenda maaso n'okuloopa, okimanyi bino tebyakomaawo, byalinkingibwa mu cases ez'enjawulo ba files ez'enjawulo eziri mu ICC kye tuyita International Criminal Court, era omukulu akimanyi bulungi nnyo, yezimu ku nsonga lwaki abamu ku bannabyabufuzi bagenda maaso n'okuba nga babyogerako. Robert Kyagulanyi Ssentamu azenga ebbanga abibagamba mu kuŋŋaanye obujulizi, kubanga bulina we bugenda ogenda maaso n'okuba nga bwetaagisiza, oyinza okuba omanyi, oyinza okuba tomanyi. Ffe weetuli ogenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako. Kakati wuliriza mu keesi eno bagamba ki? Uganda civil society and opposition lawyers, for example, Malema Biriizi, violations of East African Community Treaty regarding the rule of law, altering the presidential age limit and illegal detention of citizens. Etteeka, uliriza, okukyusa ssemateeka kwe baakola ne bajjawo ebbago ne bajjawo ekkomo ku bisanja, ne bajjawo ekkomo ku myaka omukulembeze gw'eggwanga kwateekeddwa okufugira ensi. Bino byonna kigambibwa nti egyo misango gya naggomola era gyaddizibwa dda, era ICC ne courts ez'enjawulo eziri regional and international bagenda maaso n'okuba nga barivising era babiraba. Abakulu balwana nnyo okulaba nga tebava mu buyinza kubanga bakimanyi gino gye gimu ku misango egigenze maaso n'okuba nga gibalinda. Wabula wano batugamba nti ku misango egigenda maaso n'okuba nga girinda abakulu bano nga gibalindiridde, emisango ebitundu 7 ku buli 100 gibadde committed oba bagizizza oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda. 75% cases zibadde reported okuva mu 2019
Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja mu byobufuzi bw'eggwanga erya Uganda mu 2017 newankubadde era yali munnayuganda ng'era agenda maaso n'okuba nga abyogerako kubanga yabiyimbanga mu nnyimba naye actively okujja okwesimbawo yatandika 2017 then ebikolobero eby'amaanyi byatandikirawo mu 2018 cases wano batugamba ebitundu nga 7.5 ku buli 100 eziri mu ICC ne mu courts endala ez'enjawulo zibadde reported okuva 2019 paka olunaku olwaleero wenjogerera bino gwampuliriza nga kitegeeza mu period Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde mbyobufuzi bw'eggwanga erya Uganda ye period egenze maaso n'okuba ng'eviirako bano ebizibu nga kano kabonero akakulaga ti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna ekkubo lyakwata alimanyi ensonga zakwata azimanyi era nawe akkiririza mu mpeereza ye njagala okutegeeza nti kirabika ke kadde ogende maaso n'okubanga olindirira essaawa yonna nga nawe bw'okola ky'otegeddwa okukola nga bwazze ng'akugamba kubanga yakugamba obujulizi mu butereke tugenda kubwetaaga somehow. Olunaku lwa leero bw'otambula ng'ensingo giwanise waggulu, tambula ng'oli confident era kozesa nnyo kamera yo bw'obakwatirako kozesa kamera yo njagala evidence eyo bassebo ne bannyabo tugenda ba communicatinga enamba kwe mutera evidence eyo Museveni buli kyakola okutandika n'olwaleero okugenda maaso infact okutandika nejjo infact okutandika n'omwezi oguwedde buli kyakola abatuwa bujulizi abatuwa evidence kyetubasaba mutuyambe mu bifilming kyekisooka ekyokubiri temuba na kutya buli kyakola abatuwa evidence nakyogera nga asaaga era nkiddamu naye ku luno nga sisaaga n'akamu nti olunaku lugenda kukya nga Museveni wona we bamukwatira bamukabajjeeke era mbasuubiza nti mu bulamu mu lifetime yammwe mugenda kulaba ku Museveni ne mutabani we n'abo be mulowooza nti bakitalo nnyo mugenda balabako mu kaguli k'ekkooti y'ensi yonna nga batebya ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda so nyina essanyu bategeeza nti kati abo abatemu bali mu kkooti y'ensi yonna. Okitegedde bali mu kkooti y'ensi yonna bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga singa kooti eno egenda maaso n'okubanga wuliriza under article 27 of the Rome Statute official capacity as the head of state does not exempt a person from criminal responsibility before the ICC. Newankubadde bano bakimanyi bulungi nnyo era ensi ekimanyi wansi w'amateeka oba wansi w'akawaayiro aka 27 article 27 Rome Statute omukulembeze tateekeddwa ali kwegamba amateeka gasobolera ddala ogenda maaso n'okubanga gamukwata newankubadde ng'ali mu ntebe wabula kiba kizibu nnyo era omuntu yekka eyali alabiddwako ng'agenda maaso n'okwewozaako yali mukulembeze wa ggwanga lya Kenya n'agenda mu ICC naye nkakasa naye yagenda akimanyi ti omusango agenda guwangula kati bano tebasobola kulinnyayo wabula ebyabwe balina kumala kulinda era wano batugamba under article 27 of the Rome Statute kino tekimuggisaako misango gino yadde akatono. However, in practice, the ICC struggles to arrest sitting presidents due to diplomatic immunity issues as seen historically with Sudan's Omar el-Bashir. Kino kyekyalemesa ne Bashir omukwata nti ICC bano ekiri mu kubawonya si kubeera nti bali mu buyinza wabula nti olw'okubeera nti omuntu wabeera mu buyinza abeera ne diplomatic status eyo emuweebwa oba immunity emuweebwa kibaita diplomatic immunity emuweebwa kati ezo ensonga ezo zezikaluubiriza kkooti y'ensi yonna eno ogenda maaso n'okuba ng'ekwata abantu bano ng'era bwe kyali ku Omar el-Bashir naye nga tekitegeeza nti tebalina misango tekitegeeza nti emisango tegiriyo tegimanyiddwa tekitegeeza nti tebasobola kukwatibwa singa birizolvingibwa baba basobola okukwatibwa kyova olanga ebiseera ebisinga bakugamba nti balina kulinda nga baluuzinze obuyinza eno immunity n'ebaggyibwako once out of power they lose the diplomatic protections of statehood, making international travel highly risky if an incident were issue. Uliriza batugamba bana abantu ebyabwe si birungi nnyo yadde eddakiika n'emu newankubadde bajja kusigira ekifaananyi ekirala singa kabatanda ne bava mu buyinza obw'eggwanga lyonna ne baba bakulembera Bashiri bentegeeza Bajjeno Yoweri Kaguta Museveni bentegeeza n'abalala bafaanagana bwe batyo ba Paul Kagame singa kabatanda n'afiirwa obuyinza bwe agenda kuluuzinga kye bayita diplomatic protection eyagenda maaso n'okuba ng'emuweebwa kigenda kubeera kizibu nnyo okukola kye bayita international travels
era ojja mulaba nga kizibu nnyo okutambula kubanga eri diplomatic immunity ejja kuba emuggiddwako kati singa yeemugibwako kitegeeza kyangu nnyo era kijja kwanguyira ICC okwishuwinga kye bayita arrest warrant bano babeere nga bakwatibwa era singa baba bakwatiddwa ekinaddirira kyekyo kyengezezaako ogenda maaso n'okuba nga nkulaga Uganda emisango mingi nnyo nga giri registered cases nyingi nnyo files nyingi nnyo petitions nyingi nnyo ezaateekebwa mu kooti y'ensi yonna nga just kadde ke kagenze maaso n'okuba nga kalinda abakulu bano essaawa yonna ebyabwe kabeere nga kagenda maaso n'okuba nga kaggwamu kakati kigambibwa nti abamu ku bano emisango gyabwe gibakwatisa abamu emisango basobola obutabakwata n'ebirala bigenda maaso n'okubanga byapeninga naye ng'emisango mingi nnyo egigenze maaso n'okubanga givaawo kyekimu ku bubonero obulaga nti kino bwe kiti bwe kiri nabo bennyini bakimanyi era bo bennyini n'abantu baabwe bazze bakyeyogerera nti tukimanyi bulungi nnyo ekiyinza okutaasa bano bokka kufiira mu ntebe kubeera mu ntebe lubeerera ngenda kuwa ebigambo wano ogenda biwulira omukulu ng'abinnyonnyola era naye ng'akutegeeza nti bano ekiyinza okubataasa kyokka kiri kimu kufiira bufiizi mu buyinza otherwise bajja kgenda maaso n'okubeera nga babeera convicted ebinaddirira awo nze naawe wuliriza ebigambo ono omuntu waabwe mumumanyi ye Frank Gashumba yagenda maaso n'okwogera ebigambo bino nga simanyi oba yali ategeeza ki oba akola omumanda kye yali emulinnye naye bw'ati bwe yagamba Museveni n'ava kuba president ku Monday asibira mu ICC abeera mu komera ennyonyi eba etokota era ennyonyi ziri ku stand by Hague zitokota ezinamunona nga bw'olaba Bashir simusibe kakati olaba abantu abatiddwa mu Novemba abo ne statements ezakula baatu mwene bonna ezo zonna fayiro gye ziri zino embasi ze mulaba wano si bizimbe okategedde okwekalakasa kwa 2 nga bakutte Robert Kyagulanyi Ssentamu mu campaign fayiro gye ziri okwekalakasa okwaddako mu makkati awo fayiro gye ziri okutiisatiisa threats okutiisatiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu be mulabanga ebyokusaga fayiro gye ziri cases nnyingi eziriyo omukulu akugambye nti bano ekibataasa kyokka kiri kimu kufiira mu buyinza otherwise zino files ne embassies ze mulaba mu ggwanga erya Uganda ono yabyogera simanyi message ki gye yali asindika simanyi kigendererwa kyali ki wabula bwe tukola research ku bintu bino tukizuula nti ebigambo bye nga bw'abyogera bwe biri awo ensonga lwaki abyogera nze naawe compiling evidence so engeri yokko protectinga aleke genda mu maaso aina fiira mu ntebe era tebakulima nti waliwo ali kuba akalulu akalijjayo buli Museveni mu ntebe tekiriyo kubanga buli every after 5 years tekubeera kulonda ebeere military operation kucekinga kulaba nsi bwetambula mumwe n'abandaba ne Ibra mwabaddewo nga tulonda mwali mulabyeko ku majinga gano agabaddewo n'helicopter sula yagani chipu zabadde mu city wa na buno bwe yagule Russia bonna nga bukola ki bumigi it was a military operation bw'oleeta ekimberembere bayodde abaana ewakisekka tutunulire kunassa future ya Uganda security wise eyimiridde etya gino emyaka 5 gye tugenda mbinyo as long as abantu abaduumire security bodies tebali promoted on merit bali promoted of where they come from ekyo nakyo kibi this content y'amaanyi n'abasirikale bano gwe singa onyumya nabo this content olina gama ze nakakola course zonna nenzimalayo nesiva ku ddala lino nakakola course ezisinga ez'oyo nenze nalemera ku captain ne munange kati general nze namusooka maje nkoze training zonna sina disciplinary caution yonna ku fayiro yange nenze nalemera ku ddala lino bo amateeka gabagaana okwogera nesinga balinganga ffe bantu batokota butokozi okunyigirizibwa social economic imbalance ezo zezinyigiriza abantu awo wenyini njala tutunulire era still yawa obweyamo nti ebyenjigiriza bino agenda biteekako essira emyaka 5 abantu bakufuna okusoma okw'obwereere abasomesa bakufuna omusaala mu budde ate nga gwongezeddwa abasomesa bakukolebwako ku nsonga yaabwe ya housing abaana bakulabirirwa bulungi nnyo era okusoma kuno okw'obwereere okuva mu primary ne kudda mu secondary kwa kutuukira ddala paka ku university ne tertiary technical institutions ebyo byonna byogedde ebbanga byonna okusoma biki ebyo byonna byabwereere Professor Lumumba yagita indeed free of education
okusoma basoma nebe basoma bi compatible n'ensi eriwo kakati. So ebyo bya bulimba kalulu akalulu twawulira mawo gundi yali citing ennungi ennyo nti mu kaseera k'okululu tu promising abantu eggulu n'ensi nga tebiriyo. Ebyo na tebiriyo. Gwandaba essaawa zino keera ku makya weepakasize weewerera abaana. Message ebadde enkulu ye y'obujulizi bwenkugambye obuli mu kye tuyita International Criminal Court era nga files zino zigenda maaso n'okuba nga zitambula mpola naye ate nga zitambula essaawa yonna ojja kuwulira yabyogera bamuyita Frank Gashumba yabyogera nga twakava mu kalulu akankumi 221 kakati newe tuogerera bigenda maaso n'okuba nga bidda mpola nga bwe tugenda maaso n'okuba nga ate tubikutuusaako naye nga bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu kye kigambo kye yamugamba nti bino byataamanya nti obajjukira nkugambye cases ezisinga obungi nga 75% zibadde reported wakati wa 2019 ne 2026 kyokka Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bagamba nti yava mu ghetto y'omu ku bagenze mu maaso n'okuba nga bakola bino oba nga bateekawo embeera etuusizza bino ku mutendera guno. Kakati wano we yamugambira nti mwalimu okumanya nti ghetto yalimu abantu abagezi era abantu abasobola okuzuukuka ne bagenda mu maaso n'okukola kino. Ebigambo ebyo temubitwalanga nga kyakusaga kubanga kakati abakulu bano bamanyi kiki kye kitegeeza. Njagala okubabuulira nti Museveni yali tamanyi kigambo ghetto paka bwe yawulira nti waliyo Bobi Wine. Bali tebatulabawo batwe wulira zinjukira mu 1996 nga batuyita bayaebe. Naye kati saawa zino bajja gye muli tuwama abaana ba ghetto najja naye naweddeyo naye bamuyigiriza n'okumenyeka bukozi bamenyeka we bati oba otegera saawa zino bajja gye muli mu ghetto zammwe basobole obbakozesa babakozesa okulwanyisa baganda bammwe abazungu bwe batowe bakolanga nga bawamba Africa nga bafunayo abaddugavu bebakwata abaddugavu bano abasajja tebatusobola singa tebakozesa abamukuffe mbabuulira abaana ba ghetto musobola okwenunula ensonga lwaki bakozesa ssente zebalina okussa amalwaliro ne baziwa abaana ba ghetto. Bigambo byali bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga eza ghetto. Kakati wuliriza tukyatambula mpola tuli ku nsonga za ICC. Waliwo munnansi w'eggwanga erya South Sudan bamuyita Lawrence Luwaru Malongo Junior. Munnansi w'eggwanga erya South Sudan alumiriza oba gye buvuddeko yavaayo n'alumiriza General Yoweri Kaguta Museveni yennyini eyo kigambo money laundering ndowooza obutabi buno mwabulaba obadde okimanyi nti zino ensonga money laundering tekikkirizibwa era zino ensonga zigenda butereevu nazo mu cases ez'enjawulo zigenda mu maaso n'okuba nga ziteekebwa ku musajja. Omukulu oyo yalumiriza n'ategeeza General Yoweri Kaguta Museveni yali involved mu kye bayita money laundering nti yakkiriza omusajja ono yennyini ngenda kuwa akatambi awo omusajja ono yennyini ng'agamba nti Museveni yakkiriza oba yamuyambako oba yafacilitatinga omukulu ono mbu n'avuga oba n'alinnya kye bayita private jet nga mujjudde ssente eziri printed nga za $. Era mbu n'amuyambako ndowooza ku biragiro bye n'amuyambako n'abypassinga protocol security protocol ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Ssente zo zaali ziragawa zaali zigenda kukola ki zaali zivaawa byonna nga bigenda maaso n'okwebuuzibwa. Era lwaki omukulu ono yabyogera diiru yali eyiise oba nedda. Wuliriza wano. South Sudanese businessman Lawrence Luwaru Malongo Jr. has publicly accused Ugandan President General Yoweri Kaguta Museveni of cooperating with him in multi-million-dollar money laundering activities. Munnansi w'eggwanga lya South Sudan Lawrence Luwaru Malongo Jr. yavaayo mu lujjudde n'accusing General Yoweri Kaguta Museveni mu kukolagana naye mu bintu by'okukusa ssente eza $, era ng'ono ye yennyini yabyeyogerera. Malong alleged that the Ugandan head of state directly facilitated his operations by allowing him to fly a private jet loaded with millions of dollars in cash into Entebbe International Airport and bypass standard security protocols. Omukulu ono yayogera n'ategeeza nti president w'eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso n'okuba nga amukkiriza oba yamudirectinga n'amufacilitatinga agende maaso n'okuba nga akola operation eno mbu n'amukkiriza oba ku biragiro bye nakkirizibwa okuflyinga private jet eyali eri loaded full with millions of dollars in cash n'agenda ku kisaawe Entebbe era n'abypassinga standard security protocols biragiro by'omukulu ensonga tezaategerekeka. Malong claimed that he
and General Kaguta Museveni actively participated in money laundering. Nti ye ne mukama awo bamunywanyi oba munne gwe baafera nayo bagwe baali naye mu money laundering bali bomu bino babimanyi bombi ye nyini nga yayogera era nga gamba bwati batugamba bwe bati he asserted that Museveni permitted cash-filled private jets to land and secure clearance to leave the airport with cash intact. Nti omukulu ono agamba nti bannayuganda mutegeere General Kaguta Museveni akola bino ebbanga lyonna nti akkiriza ennyonyi zi private jets nga zijjudde ssente okubeera nga zituuka ku kisaawe eky'Entebbe airport. Jjukira bino tebikkirizibwa era mu misango gya Naggomola. Malongo directly called out President General Kaguta Museveni, stating that Museveni should testify in court regarding the funds allegedly brought to the Ugandan State House. Waliwo ne ssente zigambye okuba nti zireetebwa mu State House mu ggwanga erya Uganda nga zijjira mu private jet nga zivaawa. That we do money laundering with is the President Museveni who allowed me, okay, to pull the private jet with millions of dollars to land in Entebbe International Airport and procure, okay, and secure me to leave the airport with this a lot of money, millions of dollars in cash. Who allowed me? If the President Museveni was not involved, let's call the President Museveni, let him come to court here and say, Lawrence Lwal Malong, yours junior, we never involve ourselves in money laundering, me and you, okay? Because let him come here. So the money that I usually bring to him to Uganda and I took it to the State House in Entebbe, what are those money for? So those are called money laundering. Money laundering people. Okitegedde omukulu yagamba Museveni aveeyo annyonnyole sente omukulu ono zaamutuma n'azimuleetera mu State House. Sente ziba zaaki era ziba zigenda kukola ki? That is money laundering. Sente omukulu azitumya ne zijja mu State House. Nakugambye gino gyonna misango. Kyokka jjukira ku zino ensonga kwennyini ateera kwogatta files endala ezigenda maaso n'okubanga zituuka ku mmeeza eya International Criminal Court nga bwe nakugambye nti abakulu kino kye batasobola kgenda maaso nakubanga bakkiriza. Naye wulira ojjukira ne bbomu ezaakuba kubanga egimu ku misango oba cases ezigambibwa okuba nti kati z'amaanyi nnyo ate mu ICC ze cases z'ab'ebyokwerinda. Cases ezibadde zigenda maaso n'okubanga zikolebwa era ensonga lwaki abamu bangi kubaliko sanctions mu ggwanga erya Uganda abasinga obungi babyakwerinda. Uliriza kuliko kye tuta high level political figures abaliko sanctions olw'obuli bw'enguzi. Bano ba Anita Amongo, ba Amos Rugolobi, Maria Goretti Kitutu, Agnes Nanduto yali na bega wa Mitayimbwa, ba Moses Magogo, na ate waliwo kye bayita senior military and security generals sanctioned for human rights violations. Naye ng'ezo sanctions ezo ziwunzika ziri linked up to the ICC cases. Lieutenant General retired Peter Erweru ono ng'abadde Deputy Chief of Defense yawummula ye current senior presidential advisor balina kifo kye baamuwaawo bimu bimanyi. Kati Erweru baamuteekako sanctions ku lw'ekitta abantu ekyagenda maaso e Kasese. Mujjukira bulungi nnyo. Waliwo gwe bayita General Edward Kare Kayihura nakugambye Kayihura agenda maaso n'okubanga aliko sanctions gye bayita Global Magnitsky Act nga abakulu mwe bayita ogenda maaso n'okubanga bamuteekako sanctions eggwanga la United States of America Department of the Treasury nga bw'ogimanyira nga bwe tuze nga tugikuwa. Kare Kayihura aliko sanctions. Major General Abel Kandiho ono yali director wa CMI wenjogerera naye aliko sanctions era ez'eggwanga lya America naye nga kigambibwa nti ono kye bayita targeted abortions, forced disappearances, physical torture of opposition activists. Abel Kandiho ne banne bagenda maaso n'okubanga bafeesinga akaseera akakazigezige naye teweerabira nti bano bonna emisango gye bateekebwako naye ate balina ebiragiro ebigambibwa okuba nti bagenda maaso n'okubanga bagoberera era bagenda maaso n'okubanga bateekesa mu nkola ng'ebiragiro ebyo biriko bannyini byo. Major General Doni Nabasa, former commander of the Special Forces Command, oyo mumumanyi era namwogerako gye buvuddeko sijagenda maaso n'okubanga muddamu. Waliwo kye bayita Global Financial Backlisting. Eggwanga lya Uganda liri mu mbeera ey'okubeera nti amawanga agamu balinga bali mu kugyetegekera nti essaawa yonna bandibanga bajja kugiteeka mu kye bayita Global Financial Blacklisted Countries. Nga bwe nakuwa mu lisiti mujjukira ne issue ez'okwekalakasa kw'eggwanga erya Sri Lanka.
kwali linked ku ggwanga lya Uganda nti waliwo sente za printingibwa mu currency ye Uganda naye ng'okwekalakasa kwali mu Sri Lanka. Sente zo ne baziddusa mu ggwanga lya Uganda nga kirowoozebwa nti abamu ku bakungu mu gavumenti ye Sri Lanka abaali bakijjanya abantu bandibanga baddukira mu ggwanga lya Uganda. Kakati ezo ensonga tezaakomaawo. Abakulu bakyagenda maaso n'okuba nga bazirondoola, bakyagenda maaso n'okuba nga bazeetegereza, era gavumenti y'eggwanga lya Uganda abamu ku bakungu baayo bali mu kugenda maaso n'okuba nga banoonyerezebwako in the background. Singa binaavaayo ojja genda maaso n'okuba nga obimanya. Nakugambye gwakkiririza mu nkyukakyuka situka otambule bino tebinnaggwa. Gwakkiriza mu kibiina kyammwe ekya NRM z'okuka weeraliikirira bino tebinnaggwa. ICC n'ebitongole ebyenjawulo bakyagendagenda maaso n'okuteeka gavumenti y'omukulu ku bunkenke obw'ekika ekya waggulu. Waliwo bomu ezaatulikanga mu kibuga Kampala. Obadde okimanyi nti okunoonyereza kukolebwa nga n'abamu ku bakulu mu byokwerinda bali mabega wa mitayimbwa nga Meja General James Birungi. Oyo agambibwa okuba nti yali omu ku abo baali balina kye bamanyi ku bomu ezaatulikanga. Baamukwata ali mabega wa mitayimbwa nejjukira kalike nkugambye nti abamu bagambibwa okuba nti balina biragiro by'abamu by'abakulu bagenda maaso n'okuba nga batuukiriza. Kakati yali mabega wa mitayimbwa era kino kyewuunyisa n'abantu bangi nga ne Katikkiro wa Buganda mwali. Mwawulidde abanene mu magye be baakutte bagamba waliyo bomu ezitulika nga balimba. Natunuulira akatambi ak'omukyala gwe bagamba nti yali babayita batya bano babayita batya bano abeetulisiza abutujju. Omukyala baamuyita mutujju ku lunaku lw'abajulizi. Akatambi mwakalabako? Nze simanyi byakwerinda naye nga nakatunuulira ne kansobera. Oba oli wategedde nti mutujju lwaki omulinda okutuula ku pikipiki? Mukwatira awo w'otegeeredde. Ate omulinde otya? Alinnye pikipiki. Nti kalinnye pikipiki mutulise. Lwaki tomukwata n'omuggyako obujulizi? Ate namutulisa. Nze nga atali wa byakwerinda byansobera. Temwabiwulidde? Nguzi. Okawulidde ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga ezimu kwezi era zigambibwa okuba nti essaawa yonna nazo zandyegatta ku fayiro. Kaakati njagala owulirize. Kigambibwa nti n'abamu ku bantu abaafi, uliriza, jjukira omukulu ono bwe yali ajja mu buyinza yajjira mu mmundu, yamala kukuba mmundu. Kitegeeza teyalondebwa bantu. Obadde okimanyi nti n'ogwo nagwo musango era nagwo guli gumu ku egyo egiba gimulindiridde. Obadde okimanyi nti wadde kati pulezidenti wa ggwanga naye mu mateeka abeera mu yeekera era obuyinza bwe bumuviirako aba agenda kuddayo mu kategore y'obuyeekera. Ekyo kyokka kimukwalifayingisa okubeera nga kandidati wa kukwatibwa era avunaanibwe ng'omuyeekera eyatta abantu. Kyokka nga ne bannayuganda bangi bakyagenda mu maaso n'okwebuuza nti kale tetuganye kale waliwo abaafa ng'ojja mu buyinza naye ate n'abaana abali mu kufa ng'obulimu. Bino byonna bigenda maaso n'okuba nga tebikoma ku kwebuuzibwa bannayuganda wabula cases eziwedde emirimu ezigenda maaso n'okuba nga ziteekebwa mu kye tuyita International Criminal Court ezijja ogenda maaso n'okuba nga zikola era bwe bujulizi obugenda maaso n'okuba nga bwetaagibwa. Bannayuganda balina ebibuuzo bazze babyebuuza kyovula bwe nga buno bwe tubufuna tujja ne tugenda maaso n'okuba nga tubukuwa. Pulezidenti Museveni bwekubanga okujja kwavaako emirambo 82 okufa mu maddayo oyagala emeka osooka omanyi nti bannayuganda baali bakwagala. Eyo question namba eki. Ekyokubiri oyina abaana n'abazzukulu b'ozadde. Abaana abasibiddwa nakumye okutegeera nakubye ku kitebe ekiro. Nga abaana ba NUP abaakasibwa bali 568 mu kalulu kana akaffe ke tuli mu kati 568 abali mu makomera nga si bamenyi b'amateeka wabula lwakuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye bw'obanga abaana abo bali mu makomera abo abanno boosibye nga naawe oyina abaana n'abazzukulu boolese abantu basuubira kusasulaani. Eno question nnene. Naye byonna tubyebuuza nga biri mu bbanga eritakyaweza nnaku 24 okubiddamu eri bannansi. Ekyokusatu, professionalism y'amagye gye watusaba emyaka egyo gyonna. Gano ge magye amateeketeeke okukuuma eggwanga, kuuma bannayuganda n'ebyabo. Emiggo gye gakuba abantu ye professionalism gye watusaba nga pulezidenti w'eggwanga. Ebbanga lye tumaze ery'emyaka 40 eno ye geyini ye
protecting the gain gy'owadde bannayuganda era gy'osuubira nti tutwaliraawo kuba demokrasi kitegeeza nti abantu bogamba nti otuwadde eddembe si lya lwaleero lyokka tutunuulira eddembe uganda lyeba erina okutambuliramu ebbanga lyonna naye olwaleero lwabanga abaana n'ab'ekisa ebyo bimu ku bibuuzo bigenda maaso n'okuba nga bitambula kakati nno akyali ku bibuuzo oba akyabuuza oba akyebuuza naye ate cases ezigenda maaso n'okuba nga ziteekebwayo njagala nakuwa ebigambo bya muganda wange aptop wano byayo yabyogera gye buvuddeko era nga naye agenda maaso n'okuba nga akkaatiriza oba okukakasa ekyo kyengenda okugenda maaso n'okuba nga ate oba kyengenze maaso n'okuba nga nkuwa General Yoweri Kaguta Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba bino ebintu tebakulowoozesa nti byaggwa oba biwedde oba biggwa bityo oba bitambula bityo wuliriza bino nzije mbere nga mpita ayita mu bubaka obwo genda mu comment section teekayo obubaka bwo nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tukutuusako ensonga ez'enjawulo nsobole obuyita mu ddakiika si nnyingi nnyo tubeere nga ate tutambula wuliriza bino then nzije tweyongereyo. Mwai Museveni bino byatulugunyiza bannayuganda byasibye abaana b'abantu byassa abaana b'abantu byalemaze abaana b'abantu ssaawa yonna empanama emwabikira n'akomba ku mpeera y'ebyo byekulembereza okukola ebbanga lyafugidde eggwanga lino ennaku z'omwezi nga 24 Saturday wedde yasisinkana ICC Chief Prosecutor oyo bwe yajja abatazze nti bazze kunywamu gyayimba oba aleese bizinensi oyo bw'akyala kibanga gwe saidi bw'akyalako ewuwo abatazze kwebaza mirimu mu society kitegeeza ayina investigation ezazze okalinga out muzimu ku mirimu gya ICC Chief Prosecutor carrying out investigations ku crimes against humanity, crime of aggression, ebintu byonna ebyo Museveni byagenza akola bannayuganda oyo biba bimulese. Naye njagala weebuuze nnyo omusajja ono kyekiba kimuleeta Uganda nga recently ennaku z'omwezi zaali 15 February nalaba nga Mau agenze n'amusisinkana. Mau, Minister of Justice, amusisinkanye. Kati ate after those days ate naku z'omwezi nga 24 nojja nosisinkana Museveni kitegeeza aganze to njagala gwe Museveni tonsindikira bano bakakyere ba Mau kuba kati weebuuza bw'aba asinsinkanye Minister wa Justice ennaku z'omwezi nga 15 ate n'alabikako nga ze ennaku z'omwezi 24 nga ze Uganda kitegeeza aganze nze mukulu tonsindikira bano bakakyere bw'oba tosobola kujja nze kanestukire nejjire mu bimu ku byakola ye investigation abataleese business kati olwo monitor nekuba egezaako kola PR leme kuwawaza matu bannayuganda kuga nti omukulu bazze ne bamukunyakunya nekuba mawulire ndi ICC Chief Prosecutor ze asinkanye Museveni ku nsonga za Koni esaawa eno ng'era asisinkana Koni mu kaseera Koni we yakyakira n'asalako abaana b'abantu amatu ne bagamba Koni simanyi yasazeeko abakazi ennyindo simanyi Koni yasazeeko abakazi susu why now bagezaako kola PR baleme kulaga bantu nti owaayi eno omukulu abazze abakulu ba ICC bali mu mukunya gwe Minister wa Justice n'omusindika n'agenda ne bimulema laga tutabo okututano bakakyere kati ffe katujje najja nga mujja mutuga bati discussing Koni esaawa eno Koni gwe tutakyawulira nako wadde ate tomulaba ne Smile n'obeera overtaken n'ogamba omusajja gwe tulaba ne Smile bikyalaika yalese business balina bye badiscussingako oyo ye muzungu kino asobola okikunyonyola ye muntu atambuddeko omusajja owa poliisi asobola okujja n'akukwata n'akuhandolinga mu ngeri ey'obukakamu excuse me Mr. Aptop you're under arrest politely n'akukwata nako ku mutwe ng'akuyingiza kabangali entweto gibatula watch your head akutwale bulungi gwakutwala nga wenna akutwala mu mbeera esinga okubeera nga yabukakamu muli n'olowooza nti waayi we bantwala ndabika nzira ng'olinga gwe batwala ku beach kumbe bakutwalira ddala asobola okujja n'akuwa parking ticket nga bw'asimilinga gwe n'olowooza bw'onaamunnyonnyola engeri gy'asimilinga bw'ali understanding bali professional tebalinga bano ab'ewaffe oyinza omulabawo ng'asimilinga naye ng'ategeeza business kati oyinza omulaba ng'amwenya ne Museveni nemwoza nti tayinza kubanga abo be bazungu akutwala bulungi nnyo mpola awolerezo naye nga ye akola mulimu gwe naye nga tayagala gukola nga bano ab'ewaffe ayagala okuteekako kifeesa ate azze okukola arrest owa investigation si bwe batyo bwe bakola kati omukulu waali gamubuguma eno Kyagulanyi effect so ba comrade trust the process and hang in there ekintu kikola omusajja waali
naye abo tebakyala tebazze mbu simanyi bazze bya simanyi mbu simanyi bya koni kuki now oyo omukulu after all of these documentaries is saturating okubeera nga amaze okulabisibwa emashariki n'emagaribi yembeera eno eriwo kati notunuulira abajigajiga abejegewaza simanyi azanyamu firimu documentary bino Museveni bye yabeerangaawo ng'atulugunya bannayuganda nga teri amanyi kamera zimulabisizza simanyi kino ekintu bwagenda kukisimatoka kamera kyezimukoze kubanga ebintu byalikodingibwa in real time nga bwe byali byennyini simanyi bwagenda kubyetikula eno Kyagulanyi effect ogimanyi ogenda kukola otya mukwano buli wamu kati ensi yonna ekumanya ebikolwa byo eyo documentary ekulabisizza edduniya yonna toyina bw'ogigulirira toyina bw'ogenda kugyetikula va ku bino biri bye wakolanga n'osasulira abasajja abandi badde bakutwala mu bantu abandi badde ab'omuzinzi noga nti kati ono bwe ndaba ng'agenda kundabisa kamugulirire gwe genda ofune shares mu Tololo Cement oyina omuwa shares ogumwa n'oguzikiza eno documentary toyina bw'ogenda kugyetikula mukwano mitawaana myerere Mwai Museveni salamu alaikum yes webale kubanga okyaliko webale kubanga okyagoberera najjo sinzira okubanga gyotulabira abajja mu comment section mbebaza nnyo B Roni webale kubanga kwoli Muniru Kalenzi nga bulijjo nagamba webale tuweereza naye bale kubanga obeerako Nimusi Mashira nagamba nga you lost yesterday but we appreciate webale kubanga obaako munange olwajjo nakugambye mbere badde bwetyo ensonga za alusa zibadde zintwala Sheikh Said Nyanzi wale kubanga kwoli ku mukuto gwa Radio TV talemwa wire wale kubanga obeerako baka bwatuuse Sentongo David wale kubanga nayo kwoli message yatuuse Ronald Shukuru nayo wale kubanga ogoberera olwamse tumusime Wilson wale kubanga nayo kwoli kule Bruce nayo wale kubanga kwoli olwamse Maria Matovu nabale kubanga ogoberera akawoya Moses message yetuse Mosh Hussein webale kubanga nayo kwoli Nalwoga Mary message yetuse Ramadan webale kubanga kwoli Mukisa Steven webale kubako Ruth Vincent webale kubanga ogoberera omukuto gwa Radio TV ono bamuyise Joseph Wabwire wale kubanga ogoberera Bagonza Mebra wale kubanga kwoli Beth wale kubanga kwoli Lisa Kakembo wale kubanga kwoli Setuba Devi wale kubanga nayo kwoli wamamisa Sara wale kubanga goberera Mokisa Steven wale kubanga kwoli message yatuse Canyon Roma na nsonga Ruth n'abalala mwenna bagenda maaso n'okubanga muteeka obubaka bwammwe mu comment section kati wano njagala ogenda maaso n'okubanga ate mbalekera tuwuliziganye mu updates ezigenda okubeera nga ziddako nga bulijjo era nga bwenzize nga nkugamba nti updates tubeera nazo wano era amawulire tugakuwa nga bwe gagenze mu maaso n'okubanga tugafuna tuwuliziganye ate mu updates ezigenda okubanga ziddako ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp